olunaku olwaliro oli kuchana musanvu kaloneza musanvu Baba FM radio eyo wachabazinga wa Busoga tukajame kisomo baka Kyagulanyi Center mu Robert AS ajo kwesimba ku kifo ekyo kulembeze oyiwanga nize kaliwa atanasu katambula mpola mu studio zaina bya abantu mwerekereko ndibo nakuvugana na muganga Francis mwene ku speaker Moses Bizitu omukyala Maria Natabi omukuru Rama n'abandi mwami Kyagulanyi tuize kumpe wose yes byona byone obyogira abantu babiri bulungi aye amanigo galibwa oyizo okusinza wako banti wano wenweza wano ebisigaye ndaga ikiza ku kino tulikire mu ntebe y'obukulembeze webale nnyo ssebo era nja kusaba nkulu wabulemuko buli wombuuza nti amaanyigo galiwo obaira nga agamba nti gwe Kyagulanyi ng'omuntu kibuzo kyandibadde amaanyi gammwe galiwa ngera bwe nkugamba nti byenjogera si byange ng'omuntu byenjogera bya bonna baganda bange bali wano n'abataliiwo basomani basaalirwa bani bonna byenjogera bibakiikirira amaanyi gaffe galiwa amaanyi gaffe gali mu bantu kyetuba tuyita people power our power amaanyi g'abantu n'amaanyi gaife fe amaanyi gaffe gali mu bantu bannayuganda kuba betwogera bebibadde bibaluma ebbanga ddene bibadde baagala okwogera naye nga tebafuna chance tebafuna muntu abyogera bwe bafuna bebeesize kyangu nnyo eitha okubatiisatiisa oba okubagulirira abantu bansinze ensoose bantu bangi nnyo abansookayo abazze nga boogera bino ebintu naye olw'obuwoomi bwa ssente oba olw'obunafu bw'emitima gyabwe nga bagenda babivaamu so abantu batwesiga ebatukkirizamu kubanga tuwogera ebibakiikirira so amaanyi gaffe gali mu bantu abantu abasinga wano ebitundu 85 ku 100 bali wansi y'emyaka 35 bavubuka balenzi n'abawala bato balina ebirooto ebyabasuubizibwa babirabako obulabi ebisinga mu bipapulo mu bitabo naye tebabirabangako n'amaaso gaabwe abalala bangi nnyo ebitundu ebyenkulaze bonna tebalabanga ku pulezidenti mulala bo bamanyi pulezidenti abeera musajja musirikale musajja mukambwe musajja mukadde musajja mubibibi so waliwo chance for the first time okubeera n'omukulembeze ng'alinga bo nga si boosi waabwe nga mukozi waabwe ng'abawuliriza ate si pulezidenti yekka ne baana abalala okundaba ne baana abavubuka abato okundaba ne Mayambala nga muvubuka muto bwati okundaba ne Natabi nga muvubuka muto bwati ne baana abalala bannange kubanga tumanye nti abakulembeze abasinza okukola ebyakabi mu nsi yaabwe babikoze emyaka gyabwe mito genda otunulire prime minister wa Switzerland ensi esinga okwegombisa mu nsi alinga ono omuwala so fe amaanyi gaffe gali mu bantu ate abantu abo balinga ffe bavubuka bannaffe baavu bannaffe banyigirizibwa nga ffe naye ate babuufu nga ffe nkyogera bulijjo nti ffe tuli first world brains stuck in a third world country bakadde abakulu abatufuga kati baagala nnyo ffe tubeere identified by where we are bw'obanga oli Busoga nga balaba nti abantu b'e Busoga baavu baagala naawe okkirize nti ffe munaye tuli baavu tulina kubeera baavu wetu ffe generation yaffe yagaana negamba tuli baavu naye Busoga si njavu no Busoga ngagga era tulina kubeera bagagga nga Busoga okigera ekyo no kyekiri buli wamu yonna so amaanyi gaffe gali mu bantu era kyova olaba kati saawa zino studio bazeetolooza polisi n'amagye lwaki kubanga batya abantu abo tebalina mayinja tebalina miggo tebalina mundu naye si balina maloboozi gaabwe so bano abatufuga batya ekyo so amaanyi gaffe jakuddamu tigali mu bantu amaanyi gali mu bantu aye ekibuuzo eky'Abannayuganda ekya Kyagulanyi tiwamagye Kyagulanyi azira maani gona ga muntu pulezidenti efugibwa bamagye ekyo jja kikukiira mu ntya kyabulimba omuntu bw'abanga takyasobola kunnyonnyola bantu atandika balimba wavaawo natandika batiisatiisa kati kyabulimba constitution yaffe tekiwandiikangako nti Uganda birina kufugibwa bamagye as a matter of fact Uganda constitution yaffe egamba amagye gajja kugonderanga obukulembeze obw'abasivilians amateeka gaffe amagye gaffe gagawa ekifo kyago
kankubuuze muganda wange President Magufuli gwe tuwaana ennyo owa Tanzania musirikale Tanzania nziramu si musirikale Tanzania muganda wange tuli wano tutunuulira England tutunulira America tutunulira Jamaica tutunulira ensi ezikulakulanye era twagala kubeera nga zo Uganda bwe yali tenafuna independence twatunuliranga Ghana nga wali Kwame Nkrumah era ngo abazungu bagamba wadde bali bafunye independence mu 57 oba 53 wadde bali bafunye independence Uganda si Ghana fenga tugamba twagala Uganda ebirenga Ghana kati kwongamba Uganda si America nze nkugamba njagala Uganda ebirenga America era nkugamba bwe nfuuka president njagifuna nga America kati gwe tompakanya kuba nze ngenda okubeera president ngoza kigenda kubeera kitya kunyonyola kigenda kubeera bwe kitya amateeka gaffe gawa Munnayuganda obuyinza sindi gawa amagye obuyinza no all power belongs to the people kekawairo akasooka mu constitution yaffe muganda wange badde nkubuuza tutuwaana Magufuli mu kisanja kimu amuvinze Tanzania najijja mu bwavu najisa mu Museveni yabeera ayimba nti middle income status Tanzania weri Magufuli musirikale nziramu President Uhuru Kenyatta owa Kenya musirikale ngoziramu twabadde ne dictator ow'omukambwe ennyo kwe bayita Yahya Jammeh e Gambia Adama Barrow eyajje muje mu bukulembeze n'akalulu Adama Barrow musirikale muntu wa bulido kati tewanabaira wiki no like eweze naite zinawera wiki bbiri nge Malawi bajjewo dictator ne basaawo civilian president musirikale nedda Sudani wano ku neighborhood yaffe babadde ne si general nga Museveni weeyita oli field marshal nga amini nga byonna ebitibwa ebimalayo ebyamagye kati abamugjeeko baadde basirikale kati ekyo bwe kiba tekisobola kuddamu oyagala nkunyonyola ntya njagala okutegeeza Bannayuganda nti obuyinza buli mu mikono gyaffe abo bwe mulaba abakutte emmundu abo bakyali baffe abavubuka bannaffe baganda baffe bannyinaffe baba baffe bakazi baffe bakodomi baffe bavubuka bannaffe balowoozanga ffe abasinga obungi nze mbamanyi twalinga nabo mu ndongo mu disco tukuba emiziki nga bwe nagenda mu kuyimba nojja ku radio station oli nagenda mu comedy oli nagenda mu bulimi oli nagenda mu kusamba omupiira bagenda kuweereza ggwanga nga bambadde uniform eyo era nabo bamanyi basomesebwa batendekebwa balina kugondera amateeka ng'ogyeko buno obutono obubiri busatu kubanga buva mu line emu ne President Museveni bo bafiirawo nawadde ndabo buno omuvubuka akozesa ssente za gavumenti okutendeka ba crime preventers ng'agamba we can kill for the president n'otunulira omuvubuka ng'oyo naye tebabulamu so njagala okuzamba Bannayuganda amaanyi nti tugenda kulembera eggwanga lino nga tetuli kulembeza mmundu wabula nga tuli kulembeza amaanyi g'abantu for the first time amaanyi g'abantu gagenda kukakanya amaanyi g'emmundu kuba bwe ekitiibwa kibadde ebbanga lyonna tulabire ku example ezitwetoolodde tuke naffe tulabe gye tulaba okay webalino nga tugire ku politics owezi yona yona mu kifo ky'obukulembeze obwoli okujjamu ekyobwa president olina okuba nga at least olina kungemagana n'amawanga agendawo engemaganayo n'abakulembeze abandi ku level eyo eriwa eryetya nze ate ndowooza nkwatagana n'abakulembeze ng'ogyeko jasi abatwetoolodde naye n'ab'ensi yonna nyo obuzingondo abasemanyi oba ofolowinga bapulezidenti bamawanga gonna kutandikira ne ku mawanga nga ga America tukwatagana nabo bulungi ekyomukisa omulungi nti abakulembeze naddala ab'omu Europe bavubuka ngaffe lugenda awo nonyolyamu kadina ne prime minister wa Sweden n'ogendako nemugenda mu jimu ne prime minister wa Belgium oba prime minister w'ensi nga Holland nemugenda nemusinkana ne president wa France bano bali myaka gyaffe president wa France kumpi ansingako omwaka gumu okitegeera kati ziri ensi zo zaabuuka dda kati geka amagezi ge twagala okuleeta wano nkwatagana nabo bulungi nnyo kubeera tukkaanya nabo tukkaanya ku ddembe ly'obuntu tukkaanya ku nkulaakulana tetukkaanya ku dictatorship nabo bennyini baswala okusinkana president nga president Museveni eyakamala emyaka 35 mu buyinza kugyeko nabo ni wano abakulembeze abasinga tukwatagana nabo tetulinga president Museveni ayomba nono ayomba noli ayawula bano ayawula bali no tukwatagana ne ba presidents n'amawanga gonna mu ggwanga era it's one of our policies
okufosteringa collaboration naddala mu Africa. Zeno ndi pan Africanist kyokakyoke zikiririza nnyo mu Africa, nzikiriza nnyo mu baddugavu okukwatagana si mu bigambo naye mu bikolwa. President kati atufugaza amaze ebbanga ddene nga yeyita pan African naye nga tafa ku baddugavu. Oŋŋamba otya nti ofa ku mwana w'omuddugavu ng'Abaganda baffe bali China bali mu bawandulya malusu babayita nkima naye notubako kyo bakolera. Nakwatagana n'abakulembeze abalala mikwano gyange abagaga ennyo mu America juzi ne bampa ennyonyi za bwereere zonna zenjagala okugyayo abaddugavu mu China abali banyigirizibwa abali banyoomebwa naye gavumenti wa wano negaana. Si ekyo kyokka n'ebirala bingi nnyo. So nze ndi pan African era mmanyi nti bwe nabeera president Africa egenda kukwatagana bulungi tugattingane nga tewali bino nti ate olina okufuna visa okujja Uganda ng'oli mu Sudan oba oli mu Nigeria tewina twagala a unification of Africa. Twagala Africa nga kyekimu nga zino border justice check points si border mbu toyingire ne toyingire nga Europe bweri ffe twagala okukwataganya Africa in reality. Yes sir. Okay, singa bana Uganda bakuwa akalulu wafuka president wa Uganda olina nteekateeka ki y'okuyigulula ebyenfuna bya Uganda abantu basobola okweyagalya munsi muno nga bamukuni ku ssente mu nsawo oba oli awo Uganda eri mu kubagaliyagasa. Mu byenjogeddeko njogedde ku bulimi naye si bwe bwokka kubanga tetulina kubeera only in the past. Uganda ngagga nnyo 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 singa tubeera ne economic policies nga zi empoweringa neba indigenous people. Bwe mbadde nkunyonyola wano mu byobulimi kunyonyodde nti naddala wano mu Busoga singa gavumenti eteekamu ssente ebyuma ne bizimbibwa ebiprocessing ebyobulimi byaffe nga bi empoweringa biri run by bantu bawano omuntu waffe bajja kuba munakasente. Bwe tutandikira ku byenjigiriza kuba okuzza engulu ebyenfuna byaffe tetugenda kikola mu section emu yokka byonna naye nga kitandikira ku bukulembeze nga tuwa equal opportunity buli muntu omukozi nga tolina kubanga okolera gundi nga bw'okola ennyo ofuna nnyo. Ebyenjigiriza ebyo bijja kwempawalinga abaana baffe tubeere nga tetutraininga abahouse girl okugenda Bulaaya no tubeere nga tutraininga abadokita nga Cuba bwetuwa abadokita nga naffe tugiwa abadokita nga buli munnayuganda afuluma agenze mu kitiibwa ate nga agenda kuzza ssente empitirivu wane waka. Naye ng'oggyeko n'ekyo tulina okutunulira abantu baffe tube empawalinze tutya wano investment tuziwa investment opportunity tuziwa b'e Bulaaya tuziwa bagwira munnayuganda tosobola kubeera ng'oli empowered nga local investor naye investor wajja nga muzungu gwe bawa ettaka ery'obwereere gwe bawa tax holiday n'atasasula musolo yakozesa abantu baffe wakati mu kubanyigiriza ate yakuumibwa so si abantu baffe n'ebirala bifaanana bwe bityo. So to broaden oba okugaziya economic policy yaffe kiyinza otutwalira olunaku lulamba ate sinze nze kanze kikutotolera kuba nze nga president mbeera just manager. Nja ku handpicking abasajja abasoma economics abasajja abalina experience. Tulinamu n'abasajja tunulira bakina Abudu Kantuntu bamuwanga Kivumbi nze nanyumyako ne Katikkiro wa Busoga mind yange nebeera blow nine ngamba Katonda wange lwaki buno obwongo tetubukozesa ne buyamba Uganda yonna yonna naye kubanga wane Uganda walaba omukyalo ne yali omugezi nnyo yabadde minister of finance juzi Maria Kiwanuka. Sigama nti tuli short of skills sigama tuli short of ideas tulina ebirowoozo bingi nnyo nga si byange nzekka nze ninga mwogezi ninga representing abo abantu abangi ennyo bwetwagenda kufuna mukisa kuwulira naye nga balina ebirowoozo ebingi ennyo ebirungi ennyo ebiyinza okugulula ebyenfuna bya Uganda ne kubanga batuliddwako abamu ne beetama ne bagenda Bulaaya osanga bakola mu World Bank osanga bakola mu banks za mawanga nga Zambia ga Ghana agana bye bakola n'ebirowoozo byabwe mu nkola. Njagala nga nfuuse president ntekewo emmeeza bwendi mbayite ani kagezi munnyo ani economist ani economic planner ani tutuule nti abaayi kati ndi president naye njagala katuwagiru baleete ebirowoozo byabwe bagambe good ekyo kirowoozo kirungi kinaakola ye kyetaagisa ki kino nekino nekyo mbiteekewo kati oleme bituukiriza
ontegera kyengamba muganda wange as simple as that. A president has to be just a good manager. Kasitobera n'omutima ogw'eggwanga lyo. Sigenda kujja wano ku radio ngunyonyole simanyi Bank of Uganda egenda kolete. No, njagala nga likola. Gwe tukwadde sente za muna Uganda. Twagala kino kikole. Nfuna bulungi ne mu byenjigiriza bwe bityo. Nsobola kunnyonnyolako ebimu. Naye tusobola okutwala wiiki namba oba mwezi nga tupulaningira byanfuna bya ggwanga. Batule mu kasenge bakagezi munnyo nga tubasasula sente zaffe nga tubalonze si lwakuba bagwanga lyange si lwakuba baddiini lyange si lwakuba bamyaka gyange no nga be bakabi mu ggwanga tubagambe mwe tubakwasiza ekonomi ya Uganda batunuulidde twagala kino kikole amini bwatu bwe yakolanga muganda wange era kyobola aba Uganda ya functioninganga so bwe twagala okukola bwe tutyo sigenda kuddaala n'oku breaking down our economic policy kuba obwo budde si buyina nyina kunga Bannayuganda bamanye nti tuyina buli kye twetaaga tukikole and that will work in our country. Okay, olwemba olwiririra nga tuvire mu kulonda ku bakwiba kalulu abadde babajja mu kooti n'abandi babyesoniwa abandi bakubira n'enduulu tuli kujja mu kalulu kakasa omuntu ajja okuwa akalulu ti akalulu tikajja kuyirirwa nga mukukakasa gwe munanga mpuliriza nti akalulu kaffe si kalulu kange ekintu ekyo njagala okijjewo nti akalulu ko si kalulu kange ze nyina kamu naye twagala okufuna obululu miliyoni na miliyoni so nkukwa obukakafu muganda wange nti singa tunakola bitupulani kukola byebiriwa twayise mu step y'okunga abantu tubakunza abantu baweze abantu bewandisiza emiliyoni ne miliyoni zewandisiza vaayo ogende otambuza amawulire making sure buli omu alonda kino twali tukigezezaako bwe tunalonda londa tovaawo oberewo babale akalulu kaawo nga bwe twakola ekyaddoni nga bwe twakola wano ku Mwiru nga bwe twakola ebujiri ku Basalirwa nga bwe twakolera okunjiri ku Beti Muzanira nga bwe twakola mu Arua kati ezo example zirina okulaga nti mu Arua fe batukwata n'otukwata abamu ne babatta naye abantu beebeereramu era njagala kibagamba kati bano mulina obbalaga nti ne bwe bakwata Bobi Wine mwe baba tebabakutte kino tugenda kikola ffenna bulijjo mbagamba tinze gw'olinamu essuubi amazima essuubi nange lindimu gwe ssebo oba nnyabo so beera essuubi beera nga gwe campaign manager ye gwe polling assistant oba polling agent gwe munnayuganda munanga mpuliriza tusobole kikola kuba tuli bavubuka bato tulina amaanyi tulina obudde eno opportunity yaffe bana basajja batufugide bali batulangide kutufugira myaka 50 era bwe tutebereramu bagenda kikola naye bwe twebereramu we can put a stop on that so njagala nnyo bannaffe bonna abatuulizeeyo bamanye nti this is not my job alone kino si kyange nze kanga Kyagulanyi kyaffe ffenna toddeyo n'ogamba apo byajja kumbeereramu nedda ssebo tambuza amawulire tandikira wonna wooli tulina emyezi ena gitumala bulungi nnyo tukonge bannaffe balonde tuwangule omusajja ono ne knockout massively. President Idi Amin yakola ebikyamu bingi naye waliwo ekintu kyemuyigako yali abuulirira ababokisa nga bagende Bulaaya okuzanyira Uganda n'abagamba munnange mukimanyi nti abazungu batusosola mukimanyi nti omuddugavu okuwangula kizibu nnyo era ojja kuba omuzungu agende nga tagala naye kasita omalako naye mujja genda wali bawandikeeyo omukono kati president abagamba kyoba okola bakube knockout omuntu gwokubye knockout tebasobola kugamba nti awangudde ati muze mukiraba Kyaddondo Museveni ne banne twamukuba knockout Bujiri Jinja Lugunjiri Arua twabakuba knockout so tulina mukuba knockout tulina okujja nga tuli bangi nnyo tujulezi polling station ezo ng'obudde bukyali kumakya nnyo tusuula akalulu ate tukakuume nnyo katukabale agenda kukozesa ki agenda kukozesa magic nti kati obululu badde omutwalo kati ate bufuuse buna ekyo tekigenda kubeerawo era bwana agezaako nakyo nkyogera wano ku radio yajja okulaba bannayuganda nti bamukoowa okay ebimu ku bikola akalulu naddala wano Uganda sente dirimu tokayemba
wajanga kulia wafuna kukabola kukasente sorry akasente kabaawo toka akafuda totuke mungira akaluluka azitowa mu munange kituufu nnyo nti okumala ebbanga ddene bye mumanyi nti akalulu sente naye ffe generation yaffe yajja yanjawulo nga bwe mwali mumanyi nti omuntu abeera pulezidenti ayina kuba musirikale ayina kuba muzeeyi ng'ayina ekiwalaata kikomeri ayina kujja nga ayambadde suuti ng'ayambadde tayi ayina okujja nga ayogera oluzungu lw'amaanyi nnyo ebyo ne tubikyusa kati nze ndi wano ndi muvubuka munno naye nze ntudde mu kifo kino olwaleero ne bajja nga bagamba bw'oba tolina sente abantu tebayinza kuwuliriza ekyo nakyo ne kivaawo muganda wange si nze nzekka naye n'abaana abali abeesimbyewo kuba mp kuba meya kuba kansala bavubuka bannamu tebagenda baleetera sente naye babaleetedde buyinza mu mikono gyammwe babagambe twagala tubeere nga meya oba mp omugamba gwe ffe twakulonda kati twagala otukolere kino ng'omuyinako buyinza so ffe sente teziri mu equation yaffe munange gibadde emyaka 3 kati myaka 2 nga banstopinga okuyimba myaka 2 nga bizinesi zange zonna bazigala naye nkyatambula lwaki kubanga amaanyi g'abantu gasinga amaanyi ga sente simanyi mafuta gye gavudde gandeese wano simanyi breakfast gye yavudde gye ndidde naye kubanga kyetuyimirirako kituufu kyamaanyi nnyo mumanyi abagezi abamu bagamba one man plus the truth is the majority so ffe tumanyi tuli majority kuba tuyimirira ku mazima ebirala byefixinga byo nga byo ate era kuva mu ntandikwa eno revolution tetwagiteeka ku nsonga ya sente tetuyimirirawo ku lwa sente tuyimirirawo ku lwa mazima ku lw'abantu ebirala ne byesootinga so tetutunulira sente n'omulundi n'ogumu President Museveni bwe twava mu Arua aga bana abantu bakuŋŋaana batya bwe bati Bobi Wine erabika alina abazungu abamuwa sente miliyoni ne miliyoni n'aziwa abantu balowooza nti abantu bano tubawa sente naye osanga emitwalo n'emitwalo gy'abantu bambadde enkofiira ng'eno bambadde zi ovulo zaabwe bavuga abaana ba boda kati bakyakola naye boda benasemba okubeera ne Busoga bamvuga boda nga 100 ne bamperekera paka Kampala obuzo bamafuta bagajjawa simanyi naye kubanga twabagamba buli omu azanya paati ye kati buli munnayuganda bazanye paati ye era mbasaba n'ababaka abajje ne bameeya abajje temusaba abantu sente temusaba bantu ba people power sente njiddamu ogwokusatu mbeegayidde temusaba bantu ba people power sente kuba tetulina sente tukolerera mmwe ate tumanyi nti bano abatufuga ababye sente zaffe okumala emyaka 35 bo baleeta sente nakigambako nti tugenda kukola the biggest anti-Museveni campaign and it will be paid for by Museveni. Tugenda kola campaign ekyasinza obunene erwanyisa buno mwana kyemalira ate nga be bagenda okuzisasula kuba kati saawa zino be sure nammwe betuli nabo mu studio either bajja batuukirira babatiisetise oba babaleetere sente lwaki wesibye ku Bobi Wine katukuwe mmeka omwesonyiwe okitegera kyeŋŋamba so bo bennyini sente zaffe ze ziikola omulimu ogwo so tetulina sente ne tulina Katonda era akaluka jagenda maaso naye asisenyi oli ku Baba FM eriyo wachabazinga ba Busoga tulikuwumula mu katini tulikwira we bali kubanga okatambula nife oli mu kanso yetu